Kati taata Solo eno yensonga lwaki bannamawulire tebakubuuza byamagezi. Nkulabye emirundi mingi nga wekakaatika ku bannamawulire mumbuuze byamagezi. Lwaki temumbuuza byamagezi? Njagala olabe vidiyo eno. Kati gwe oyagala bannamawulire bakubuuza ebyamagezi nga tebagakulabamu. Bye bakubuuzaako gwe yabipositinze. Naawe kati okakasiza nti wapositinze bya busiru. Kuba bakubuuza ku bye wawandiise kwali enisikini obagamba mumbuuze ku byamagezi. Oyagala bakubuuze byamagezi nga tebagakulabamu. Kyofuna buli lwogamba munnamawulire yenna ndi mumbuuze ku byamagezi ajjako bujja kamera ye ne yeetambulira. Ego mulundi gwakuna bannamawulire bagezaako okubuuza ebyo bye bakulabamu bagamba mumbuuze ebyamagezi. Gwabipositinga gwabyogerako ye gy'obeera bwe babikubuuzaako ngoga nti mumbuuze ebyamagezi. Naawe ekitegeeza okimanyi nti obeera mu bya kisiru. Kati opositinga otya ekintu amazima ddala ne bakikubuuzaako noga mumbuuze ebyamagezi. Tukubuuze ebyamagezi nga tetugakulabamu. Kyofuna nti buli lwogaba bannamawulire bakubuuze ebyamagezi nga beetambulira nga beegendera kubanga tebagakulabamu. Teriyo gwe balaba mu magezi gwe babuuza busiru. A simple question. Munnamawulire ayinza okubuuza ebyekisiru ng'akulabamu amagezi? Era akubuuza bya kisiru kubanga busiru bwakulabamu. Opositinze ebintu kwali enisikini babikubuuzaako ate ogamba mbuuze ebyamagezi. Kati naawe ekitegeeza ojustifyinze nti wapositinze busiru. Ala kayanja bafuutu miniinyo bafuutu minyonyonyo obali 2-0 naye nga yagala okugenda ebweru gwanga lya Kuwait abaagala okolera Saudi Arabia ng'oli mwana wa bulenzi. Staff eva Uganda ye kugamba nti akasente kooteekamu visa ekuli mu ngalo banoonyeeko ku noti 7 noti 67 26 ojja kuba batufuna butereevu bakusuza bakuliisa bakujjanjaba banange emirimu weegiri mujje mwekolera interviews basasula okuva ku $1.5 paka ku $2,700,000 ba security guard bakirina ba waitress ne bawita abakola mahoteli ku bisaawe banange njogere kindeke ki naye nga Bobi Wine lekera okukaka bannamawulire okubuuza ebyamagezi bakulaba mu busiru. Abaganda tebeyagaliza nsikyali muganda segera tubalaba buli kimu kye mukola ffe tetukifunamu tebitunyumira naffe ne tubaleka mubeere byammwe. Kimenke teweetaaga kwegaana Buganda lwa Kadingo gwe buuza bafuutu minyonyonyo nti Kadingo muganda ki gwe yali awagidde kubaze beesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Obaviire kuva ku Sebaana Kizito n'abazze beesimbawo nga Kadingo akyali mu njaga ye. Kadingo abaganda bazze tebeesimbawo ng'awagira mu kiga Besigye. Muganda ki gwe yali ayimiriddewo bwe muba mugamba nti ffe abatawagira Kadingo tuvudde nnyo mu Kadingo tetwagala baganda bannaffe. Mutubuulire Kadingo yali ayimiridde mabega wa muganda ki kubazze beesimbawo ku ntebe y'eggwanga Uganda. Tetwamulabanga ng'azungana mu kiga. Ye bw'aba ayagala nnyo Buganda era nga ffe mutunenya nnyo olw'obutamwagala Kadingo. Mutubuulire ye baganda banne abazze beesimbawo ani gwe yali abeereddewo. Twalina wano musajja waffe Kabe Katumba ojja baganda bazze beesimbawo kuva ku Sebaana Kizito nga twatobana Sebaana Kizito nga Kadingo ali eri alina mu kiga Besigye alwanyisa muganda munne. Kadingo bamulabako nga akampeiningira Sebaana Kizito oba omuntu yenna azze yeesimbawo ng'ava mu Buganda kuba pulezidenti kuba bazze beesimbawo. Mutubuulire Kadingo gwe yali awagidde anti ono muganda munne bulijjo tazungana mu kiga. Kati nga Kadingo bwe yalina right okulekawo baganda banne n'agenda n'omukiga naffe tulina right okulekawo Kadingo wali ne bifuutu minyonyonyo be ne tugenda ne General Muhoozi Kainerugaba. Nga Kadingo bwe yalina full right obutawagira baganda banne n'asalawo okuzunga n'omukiga kukuta n'omukiga kuwagira mukiga nga baganda bali wali ani yanenya Kadingo nti olidde mu Buganda olukwe. Kati mutunenya ki nga ne Kadingo talina muganda gwe yali abeereddewo. Uyazungiranga n'omukiga abaganda tebaaliwo Sebaana yali teyeesimbyewo n'abalala. Kati mwe bafuutu minyonyonyo mutugende empola. We know our right. Tulina eddembe fule okuwagira General Muhoozi Kainerugaba ku ntebe y'eggwanga Uganda. Ate nga njagala Baka Kasajja naye nga yagala okugenda ebweru gwanga lya Kuwait abaagala okolera Saudi Arabia ng'oli mwana wa bulenzi. Staff eva Uganda ye kugamba nti akasente kooteekamu visa ekuli mu ngalo banoonyeeko ku noti 7 noti 67 26 ojja kuba batufuna butereevu bakusuza bakuliisa bakujjanjaba banange emirimu weegiri mujje mwekolera interviews basasula okuva ku $1.5 paka ku $2,700,000 ba security guard bakirina ba waitress ne bawita abakola mahoteli ku bisaawe banange njogere kindeke ki